tobiralasa obibulira bangi tebibagasabo bireeta n'ekitiibwa kyaffe okufa obibulidde badda ku bbali nga basekeera olowooza bakusaasira kumbe besunga olunaku lwe tulisasika. But now Uganda, I wanted to get on here and thank everybody for their participation in bringing light to my notion. As I woke up and checked how much attention that my post had gathered, I opened my comment section and it reflected nothing but love and concern. I'm happy to see that, contrary to popular belief, people see how much I respect and love my father and wish nothing but the best for him. I want to thank everybody on board and everybody that continues to bring light to the issue that I presented, an issue that is more prevalent than my father himself. Thanks to everybody, my father is getting the help he needs. We're not quite there yet, but we're making big steps towards the main goal. And thanks to you guys breaking the internet, we're making bigger steps than we've ever made in I don't even know how long. This just goes to show how much power the Ugandan people have in their hands as a consensus. I want to thank you guys because you may not know yet, but you may be saving my father's life. And as a son, I want to formally thank you guys. My father has been my hero since I was a child. I've always looked up to him, and I've wanted to be him for as long as I can remember. I wanted to clarify that all these concerns that I aired come from me as an individual, and I owe it to you people for supporting my cause. In pertaining to the people that misunderstood my message and comprehended it negatively, I would like you to know that I care the least about what you have to say. Once again, for everybody that is supporting my cause, I want to thank you from the deepest corner of my heart. Finally, pertaining to the issues regarding my extended side of the family, aka my grandparents and etc. Njogerako ye mwana gwe bayita Abba ono mutabani wa mwami Chameleon omusajja kati ali ku kitanda omulwadde nti ebigambo omwana gwe bayita Abba byayogedde abamu byabasiikuddemukko ku mmeeme era ne mulabanga omwana ono atalina mpisa ekituufu okusinziira ku buli omu ne bw'abiraba n'omulala bw'atyo bw'asobola okuba nga akiyita naye ate waliwo ky'osobola okuba nga olowoozaako Abba gwe mwagala okuba nga munenya obuwangwa bwe kati bulala ng'oggyeko gamba nti muzzukulu w'Amayanja era nti mutabani wa Joseph Mayanja naye ekyo tekitegeeza nti Obuganda mujje mwebuli era tekitegeeza nti obuwangwa obw'Ekifirika nti mujje mwebuli okunno mukwano gwange kuba kwerimba. Abba yatuuse okuba nga bw'ati agajambula kitaawe n'atuuka n'okugajambula bajjajjaabe abazaala mwami Chameleon. Awe twagalide tutambulire katono nnyo gwe omusajja mpuliriza kikuwe ekifaananyi kikuwe ekyokulabirako otegeere nti olugendo luno tulimu nti ezzadde Mungu lyatuwadde tuliyola tutya tulikuza tutya keekadde okuba ng'ofuna ekifaananyi njagala tugendeke wa Abba n'obubaka bwe yabadde asindikira eggwanga nga lina by'atangaaza ku bigambo ebyatambudde ennyo n'ebimu nga byabadde birumba maama we gwe bayita Daniela okitegedde kati n'agamba kanveeyo ntangaaza ensi mwe muli ku kitange Lujuuju temumumanyi obudde buno ngenze wa Abba oyo ye mwana gwe bayita Abba kati tukatandise mpola mpola katuwulire message ya Abba mutabani wa Chameleon njagala ogijjemu kyakuyiga ebirala tunaabyogera wanji mwana wange gwe bayita Abba. Mana Uganda, I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. Abba avuddeyo n'atugamba nti bannayuganda nsaba mbeeko ne kyenjogera naddala ku nsonga efaanana okuba nga ya ddala eri serious neekwata ku mbeera kitange gy'ayitamu. As you all already know, that my father's not doing well. Nkekakasa bulungi abasinga mukimanyi nti kitange tali mu mbeera esanyusa. He's in hospital and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. Olw'okuba nti obulwadde bumugoyezza n'atuuka n'okuba nga atwalibwa mu ddwaliro nsazeewo nzije gye muli mbeeko obubaka lwakiri obutonotono bwe njagadde okuba nga nkanyuga gye muli ono bamuyita Abba mutabani wa Chameleon. Olulimi lwo bw'owulira oluzungu lwayogera kikulaga ki asinze kuwangaalira Bulaaya era si luzungu lwakwekuza naye ye accent ye kubanga eri gy'asinze okuwangaalira Oluganda alumanyi kitono. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. Mukusoka kwa byonna neetaaga okuba nga mbategeeza abamanyi ku Luganda kye bayita pancreas kiki omanyi tubiina ebyenjawulo tulinayo akataago tulinayo akalulu tulinayo simanya akakibiku biri awo bwe bityo naye agamba kitange kyemba ntandika nakyo yalwala ekirwadde ekyo
abazungu bagenda babiteekula pancreatitis bwe bityo ngeno ye condition omuntu gyafuna ebbanga lyamalanga abadde lujuju okumala ebbanga omuzadde oba omusajja oba omukyala yenna ebbanga lyamalanga lujuju nga waddanga okitegedde nga tava ku walaji eyo yembeera gyafuna ono Abba yatunyumiza ekiri ku taata. In this case, this is exactly what is going on with my father. Njagala mbategeeze ye condition nga mugitegedde tewali kubuusabuusa ye condition kitange gyalimu. Awangalidde kuwala gy'okumala ebbanga n'aba waddanga kati ebizibu byafunye ebyo ebimututte mu ddwaliro byebyo byenjagadde mbatangaaze mutabani. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. Ekyamazima bwe muba kubategeeza ekintu kyangu nnyo kitange twali kimubonyaabonya walaji yabonyaabonya kitange. This is something that he's been suffering with for quite a while now. Njagala mbategeeze kino bw'oba ku bulwadde obw'okubeera waddanga bwamazeeko okumala ebbanga ddene nga yalwala kye bayita walaji. Henceforth, the weight loss that people keep on talking about and everything, it completely disheartens me when I see the internet. Tumaze ebbanga ddene bangi nga bagezaako okubanga boogerako naye nga kitange tawulira. Kakati bwe tumaze okubanga tutegedde byonna nga n'ekibivuddemu kyekyo kitange ng'alina okubanga atwalibwa mu ddwaliro abamu ekitumazeeko enviri ku mutwe bye bigambo bye tuwulira ebitava ku mutimbagano. Throw around and bash my mother, making her the cause of everything. Nga mukitadde ku maama wange Daniela mukimutaddeko nti embeera kitange gyalimu maama wange Daniela nti yagimuleetera. Ne mutuuka mukazi wattu mutippa ku buli kimu kyonna kitange kyayitamu kati nti maama wange yabimuleetera bamuyita Abba mutabani wa Chameleone. I'm here to tell you that is completely false. Ndi wano okubategeeza byonna ebyo boogira bujwanga bulimba. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Maama wange tayina nsonga yonna yeekuusa ku kiki kitange kyayitamu kati mu bulamu bwe. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol. Nze ebbanga lyemmaze lyonna ery'obulamu mbadde nga ndaba kitange nga waddanga awedde emirimu walaji n'amufuukira walaji nga bwe bulwadde bwe nkuze mulaba. And controlling the use of alcohol. Kwegamba n'abeera mu mbeera nga takyasobola kukikontrolinga nga ye buli waabeera walaji mwana bamuyita Abba. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as a escape. Nze nkimanyi bulungi kitange muntu w'abantu amanyiddwa nnyo mu nsi yonna kati abasinga obungi mu eyo embeera bw'afuna obaolyawo ekifaanana okubanga tekimuwesa kifaananyi bulungi atandika okubaako gy'akikanyuga alage nti si buzibu bwe naye waliwo omulala eyavaako obuzibu y'ensonga lwaki yagala okwekweka mu maama wange alage nti maama wange Daniela ye yavaako embeera gy'alimu. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Wabula kyannaku nnyo okulaba nti bye byogerwa si bituufu naye nze nkimanyi bulungi kitange musaasira olw'embeera gy'alimu naye nga lwaki mumusaasira nti oba olyawo n'abantu abamwetoolodde bennyini bayinza okuba nga tebabadde balungi kubanga bamuwabula. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. Ate ekyamazima ne kino kankibagambe nti abamwetooloddemu omuli ne bajjajjange bazadde ba Chameleone wulira omwana bw'asotta bannange ali kati bujjajja asotta agambye nze mu bulamu bwange bwonna nze Abba sirabangako muzadde yenna atafaayo omuzadde ali awo atamanyi kulabirira baana atamanyi nkuza y'abaana ntuufu gwe n'obeera n'omwana naye nga tomanyi kumukuza kati bajjajjange tebaakuza kitange bulungi wulira omwana Abba. In this case, I am talking about my father's parents. Njagala nkiddemu bino byenjogerawo kati njogera ku bazadde ba taata wange bajjajja benjogerako tebamanyi nkuza y'abaana tebaakuza bulungi kitange abeera atya waddanga nga balaba. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. Nze kankubuulire nakafiirwa bakitange babiri naye nga byonna kiva kugamba ku nkuza y'abaana nga bajjajjange nga tebabakuza bulungi bakitange babiri ayogerako bakitaaba abato nategeddeko mwe muli AK47 kwe kulindowooza ne anfulo ne yakafajjo oli abalamu wano babiri bayogerako ba anko baabo bakitaaba abato naye nga completely kiva ku ki butafayo bw'abazadde baabwe ali ku jjajjaawe asotta. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of
these people's parents. naye nga kugamba kivudde ku butali buvunaanyizibwa bw'abazadde ba ali omwana aga nti bajjajja si bavunaanyizibwa kimala kakati oyo ye mwana gw'ojja okugamba mumusindike wa jjajjaawe egindi abeereko naye jjajjaawe amuteekemu empisa kati ate omwana yalaba jjajjaawe ndi tamanyi nkuza teyakuza bulungi bakitaabe. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether. Let me know in the comments if you guys want to know about that. But back to the main topic. You'd expect my father's parents to actually care about him the most. If anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No. Nenze ndowooza nti bandibadde bafaayo olw'ensonga ekyabatta kyali kimu nti omwana ono mu butamukuza bulungi yatuuka ekiseera nga tebakyasobola mubuulira lwaki yabawa erinnya naye ate ekyo kyandibadde kibaleetera okuba ababuvunaanyizibwa bagambe nti omwana ono atuweesezza erinnya leka tumuwabule abeere mwana wa mpisa kubanga atuweesezza erinnya mu famire. One in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. naye mmwe mulowooza ddala senga tiyali kitange kamiliyoni bamayanja famire ani yandibadde abamanyi ulira omwana ali ku bujjajja asota bajjajja nga ani yandibadde abamanyi mu nsi muno. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His kugamba ojja kwesanga abadde bamwetoolodde bonna nga tebeefiira nayo. friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. naye ate nkakasa ne mikwano gye najjo mifu jajjo senga tegibadde mikwano gye gye mibi kitange tiyandibadde mu mbeera gy'alimu olwaleero. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. tolowooza nti babadde bamwagala ekiryawo nedda nga bamwagalako just busente. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. njagadde nkole vidiyo eno nga kyennoonya kyekiruwa ogezaako okutangaaza ensi ku kiriwo ddala ekituufu ku kitange mikwano gye namu abalala mwenna bamwagala musobole okubaako kye mumanya. I want you all to know njagala mwenna mumanye that if my father continues this pattern, senga kitange ayongera okuwangalira mu mbeera gy'alimu olwaleero, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father I've known him my entire life. I know him better than anybody on earth. njagala mbategeeze ne baddokita baakimugamba emyaka ng'ebiri emabega naye nga tawulira mbibagamba nga mbijja ku ntobo y'omutima gwe kubanga ono kitange nze asinga omumanya okusinga mmwe obulamu bwange bwonna mumanyi kitange kamiliyone. omwana mutabani bamuyita Abba. Even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. n'olwekyo njagala mbategeeza olw'okuba kitange mbadde mumanyi nnyo bbanga lyonna kasookedde nzaalibwa sijja kugamba nti ndi musanyufu nnyo olw'embeera gy'alimu naye nze ng'omwana amwagala ennyo era siri musanyufu olw'embeera gy'azze nga yeeyisaamu. I have 4 siblings and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down. tubadde mu mbeera okumala ebbanga ddene nze gw'omulaba neesigala nga kumpi yenze ng'oggyeko maama wange alina n'okusigala nga ndabira ne bato bange wetu nga taata tatulina ku gwemulaba oyo mwegumuntinkiza naye. abadokita ne batuuka okumugamba ebbanga ddene nti mwana waffe Kamere oba okyayagala obulamu olina okukendeeza ku walagi taata tawulira gwemulaba oyo. In order for him to have a long life with ng'olwo longevity and bamubiddeko nti oba okyayagala obuwangaazi osigale ng'okuba n'omubimba va ku walagi yagaana. happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. naye kinnuma nnyo okulaba nga newankubadde nga abasawo bayimugamba dda n'abiwulira asigadde nga kuwalagi nga buli kadde walagi n'amaliriza nga pankuriyasi ye etuuka okuba ng'efuna obuzibu. That is why I'm on here asking for everybody's help. yensonga lwaki nze wano kati okusaba buli muntu yenna. I want all his supporters, all his fans, mwenna baagala mwami Kamiliyoni kitange. everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, newankubadde oyinza okuba tomwagala ng'omuntu naye ebbanga ly'omala nga music w'obadde you omwagala. may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everybody. tukimanyi bulungi tewali asobola kubeera mulungi ayinza okuba alina bye yasobya naffe ng'abantu nzinga omwana siikiryawo nti nno kitange mulungi byannyo naye katonda yakituwa twagalane I'm asking everybody on here to hold
him accountable. Era kati njagala kubagamba byetukirize dadi wange yakola amazambi ge nanywa walaji ngate bamugamba naye fuula waddanga kati mbasaba buli omu ebiriwo temunenya maama wange munenye kitange. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of negative heart. Ate temundaba bubi nti nno olw'okuba bino ebyama mbyogedde mutandika okubanga mumpalalira sibyogera ku lwa bubi. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go in. Buli wempulira nga njagala okukwana oba okufunayo omukyalo omulala nga nzijayo obufaananyi bwange obwo nga ntunulako nga ndeka malaaya nga yeeyongerayo avuga motoka yange oba genda ku ofisi yange kutandika kakkalabya oba kudda waka. Awo we mulaba mu kafaananyi awo ensitamye landiroodi yali yatugobye mu nnyumba nga yatuwa emyezi 3 tuveemu naye nga ne transport atutwala mu nnyumba gye twafunye oba gye wandifunye nga tetumulina. Ennyumba bagirambulanga mwetuli naye nga sente ofuna za kulya nga n'ez'okulya tezimala paka landiroodi we yatendewalirwa n'atufulumya n'atuteeka weru naye nga ne gye tulaga tetumanyiiyo. Kati omukyala n'aŋŋamba omanyi genda ewammwe nange ŋŋende ewaffe ebintu funa woobiteresa bw'onaaba ofunyeyo kasente onankima nze ŋŋende ewaffe naawe genda ewammwe. Ne mugamba it's okay nange agenda onoonye wootereka ebintu okomewo tuyiye ezitutuuse ewaffe. Mba nsituka bwe nti ntambula nampita naŋŋamba dadi Ian omanyi omwana wange asooka ye Ian ninayo akabokisi kange ku 2,000 nga ze wampa ku kameeza nafisangako 2 3 n'entereka wabula kaako katwale zonna zoonojjamu onoonya akayumba kakabe katya tugende tugira tubeera omwo bw'onaakola onoonsasula. Nkirabye nti mazima ddala ddala toyinaamu yadde 10 abasajja mukonera ssente ne kati siina kyakkola nga mpaka bokisi yali akakukuliddawo mu kiveera nga ŋŋenda nkaasa nga ntetenkanya kiyumba we tulaga nga tusomba bintu nga tuyingira mu kafaananyi ako akali wakati. Olunaku lwa Christmas lwali lutuuse nga kawe kamujjudde ku mutwe nangamba nsaba ku ssente za nviiri naye mazima ddala ddala nga ndi bulaasi nga n'ekyokulya ku Christmas mu nnyumba tekirimu yadde oggula enkoko. Ne mugamba omanyi enviiri ezo zisaleko ndaba nfunye ssente katulabe omwaka ogujja we gunaatambula naakuwa n'osiba oba n'ozikolamu. Mukazi wattu teyajeema n'agenda ku saaluuni ne bamusala akawalaata. Omwana waffe n'atuuka oguladuwetinga omwana waffe Ian oyo ng'agenda mu P1 naye nga n'ezigula eggawuni ye wadde akalabo tetuzirina. Nangamba omanyi nina enkoko zange 2 mu kyalo kaŋŋende nzitunde kyasulire omwana gawuni mugulireko n'akalabo naaba otandise okukola onoonsasula. N'agenda n'akuba mu kyalo sente obukoko ne babumutundira sente ne bazisindika ne zijja e Kampala ne tugenda ku ssomero omwana ne bamutikkira ndowooza mutulaba awo nga n'ezisiba enviiri tekuli ne muga ateekako ekitambaala nange ne neetetenkanya neefuna we napangisa ekigoye ekyo nenyumira omukolo. Kakati gwe wena wenna nkugamba musajja munnanga ali eyo nti mukyala wo gw'ovudde naye ku 0 agumidde ebizibu. Katonda bw'aba akuyambye n'akusumulula n'ofuna ku kasente bambi tagwana kumusuulawo. Abakyala abo be baba bakumanyi nga ne bw'oba zikuweddeko asobola okubeerawo naye bano be mufuna after nga mumaze okwengeza yajja lwa ssente we ziggwawo ate bo baba basaanya ng'akwatalirye ne mugenda ne mufunamu obusente ne mufuuka basejjaaka bakyala bamwe ne mubasuulawo n'owambagatanya n'oba bakyala 2 bakyala 3 ate temuli mikisa kuba buli mukyala ajja n'ebisiraani bye ne mugenda ne musuulawo bannamba 1 be mutobye nabo ate ne musira ne mwagala okudda gye mwava nga tekikyasoboka.
so abakyala bonna bebamu ate obuwulu buluma bukulu bulinga kusoma kati mbawa example ya Jose Chameleone singa yaguma n'abeera ne mukyala we Daniela bino byonna singa tebiriwe bimuluma ye depression yandibadde ne muntu munnamutegeera naye kati bano baafuna ko obeere mulwadde oyinza okufa nga tonnatuuka naye gye emyenge gyonna gyanywa gye bagamba ye depression naye singa yalina munnewe we bakkaanya singa ali bulungi nnyo we naayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa ng'olaba munnaafaayo bambi guma Katonda ekiseera kituuka n'abaviirayo era bw'aba abaviiriddeyo munno tomwerabiranga koobeere mukazi oba koobeere musajja ku sayidi zonna nga gw'oli mukazi Katonda asoose sumulula ggwe n'otetenkanya n'ogenda ebweru bawo ng'akyayya naye nga mukyali ku mulamwa bambi tomusuula sajja Katonda akuwadde kasente ofunyeemu atoba ne munno tomulekaawo teri mukisa gulinga guli omwo Katonda abongerako naye buli w'owambagatanya atajjawo kyeyatandika kubanga omukisa gubeera mwoyo munno bwe mwatandika naye. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.